Okimanyi nti no teriyo mwavu afiira mu kinaabiro. Oyinza okufa obulwadde bwabagagga. Wali omuwuliddeko? Bagagga be bafiirayo. Gundi yagize bwaya lwaki? Tebateekayo masaffesaffe. Mukuseerera wano n'afuna kadi ya kaali. Akyaseerera bw'ati ng'omutwe agukuba ku sinki ng'agenda. Bagagga be bafiira mu binaabiro, abaavu bakivaako ekyo. Bateekayo katayiro kaffe kali kennyini akagumu ka bbeeyi eyo. Naye gwe wano obaamu ekyati njagala emasamasa ng'ova ku regulations ki kye zigamba. Ng'oteekayo eseerera eti nga bagamba gundi yakubyewo omutwe tugenda tuziike. Obulwadde bwabagagga. Kwaniriza nate ku Extra Digest mugoba nsonga weebale kutugoberera. Nga bulijjo tukomyewo ne Hajji Bakaluba. Hajji soko obuze ku bantu. Abalabi baffe abalungi nsanyuse okuba nga mpeereddwa omukisa guno mbeeko nammwe olwaleero ku programu eno WOLOKOSO Extra Digest gye tusuubira nti nno si ya lugambo lwokka nga mulugamba nti lugambo naye nga erimu bingi ebyokuyiga ate nga bisanyusa. Nsanyuse nnyo okuba nammwe. Wewa tweyanza Hajji, twakoma okuba ne Hajji nga abagamba omuntu afuna akakadde inasula mu nnyumba ya mitwalo 10 bw'oba opangisa. Ate gwe ayina estate eyamukadde we yafa. Omukulu eyafa emyaka 5 lwaki yakyakutegeerera mu myaka gino ejja kati kitegeeza yali ategeeza nti olina obusobozi obukola enkyukakyuka mu ebyo bakadde bye balekawo kasabibeera nga bikutwala mu maaso n'okutwala abalala mu maaso. Nze Carlton Scovia Nakamya tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Hajji olunaku olwaleero tugenda kutunuulirako ku mutindo mu nteekateeka yaffe ey'okuzimba n'okukulaakulanya real estate. Omuntu yenna agenda okutandika project ey'okuzimba esobola okuba nga ya business oba nga ya nnyumba ey'okusulamu oba ennyumba ey'obupangisa. Ku mutindo omutindo gugendera mu bintu bingi. Waliwo material, waliwo location y'ettaka, waliwo omuzimbi, waliwo omutindo gw'omukubi wa pulaani, waliwo omutindo gwa materials ezimaliriza. Byonna tugenda kubizingirawo. Naye biki mutindo ki ogusookerwako ddala nga maze okusonda akasente kange nsuze mu nyumba ey'emitwalo 10 akasente n'enkaseebi ekyo eky'emitwalo 10 kiveeka abantu bajja kuyomba kubanga Omuganda agambe owali ow'ebigenge tofunyirawo nga ogenda n'oyogera ekintu nga asaaga oba ogezaako okuwabula. Kati obwongo bwaffe ddala bannayuganda we are so set into negativity nti oyinza okwogera ebintu nga 10 nga byonna bituufu. Omu n'awuliramu eki n'afiira ku ekyo. Naye nze ekizibu kye nnina mu bwongo bwange ndowooza okuyiriba kwannemeramu. Era abantu nabadde mbagamba nti nja kutandika abange bwe natandika okuba nga nkola bukilasi bwange bu master class anaaba akamazeeyo nja kumuwanga Hajji Bakaluba kuyiriba certificate. Kuba ngoyita kuyiriba certificate nga gyembawa oba ogenda musomesa kuyiriba eryo lyokka essomo kaakati wano e Uganda ye course esobola okuyisaawo. Ebirala byonna birimu emikisa mingi nnyo mmanyi gundi naye okuyiribwa is given. Kaakati ekyo eky'emitwalo 10 nakyogera nga si kigamba nti kyenna obulamu bwe naalyagadde nange mbeeremu. Naye nga ngezaako okugamba nti omuntu afunye ssente ekintu kyasooka okutunuulira ssente zino zinvaako zitya. Sinzitere sente okunvaako nzikuumye ntya. Kati buli lwoba ng'ofunye ssente buvunaanyizibwa bwe okulwana zisigale naawe. Oba okitegeera kyengezaako kugamba okuzikuuma. Kati nze olaba awo akasaawo awo bazanya music naye omwami oyo bwe baakubanga music ng'awoggana nga mukubira essimu nga mugamba mukendeeze ku music naye buli lwe namukubiranga essimu ng'ali mu tulo nga yeebase
nga music yakuba kakati bo bana abafunye ezaffe eza bulijjo ababadde bapoota babadde basiiga babadde bakola ki bazikuŋŋaanya olweggulo ne bazireetera omugagga omugagga gyali yeebase kati kitegeeza ku makya mweze mwasiibye nga mukakaalukanira yagenda keera kukola ki kubala kati ensi bwetyo bwetambula nti nez'omusiro omugezi yakola ki yalya okutuuka lw'onaamanya nti ssente zino nsobola nti okuzikwata nze nzitereke nga bw'ofana kati amagezi g'omuntu ayagala ssente agamba njagala kutandika kukola mbeera nnongoose ewange nga nsobola okubeera mu ddiiro lyange neekubisa ekifaananyi kinyume ekiteeke ku dippi omulala ajja kugamba nti nze ensonda bwe mpeza omukaaga nga ngenda mu kibuga nga nfuna akafa akalungi nga nkola ki nga mpummulamu nga neekubisizaawo ekifaananyi kaakati ne kitegeeza nti omu anoonya obufu obulungi obwabagagga ssente ze n'azitwalira abaki kati ono ategedde nti obwange kambusonda enkole ki nongoose waka ewange oba obwongo bwo obutegeera bukyukanamuuko katono kati kiri kye nali mbagamba kitegeeza nti gwe akasente ko osobola okwerwanako kakusigale mu nsawo era kye namaliriza ne mbagamba nti osobola kale tugambe toyagala kusula wantu wabi nkugambe kale mitwalo 10 mitwalo 10 tolabangako abantu abakwata ne basharinga we basula bapangisa ennyumba nnene ono n'akwatako ruumu n'ono n'akwatako ruumu ideally ne mugikwata ne mugigabana omuntu oyo era akigaana wano okukikola nabagamba nti bw'atuuka e Dubai ng'agenda ate mu bed space kati ng'awalampaako okugulu kati kitegeeza wano tasobola kukikkiriza naye eri asobola okukikola ki kati nga asasudde emitwalo ena kati gwe weechekinga is it peer pressure nze kyenkugamba nkubuulira formula nti nno formula ekola otherwise bw'oba ofuneemu n'osula mu y'emitwalo 5 kitegeeza obudde bwo bwonna ogenda kukola naye ng'oziwa baki bagagga ng'ozibaddiza buddiza Einstein yagamba nti nno omuntu omusiru ye muntu akola ekintu ng'akiddiŋŋana ng'alowooza kijja kukyuka okitegeera bw'oba okola ekintu kyekimu kitegeeza results zirina okuba nga zeki zezimu kati bw'oba ng'obadde ozikwata ssente zo nga zigenda nze nali nkuwaako katono nti osobola okwerumya naye ate ekinaana kyo oba ekyenda kijja kusigala mu ki mu nsawo naye oli abatakikkiriza yayagala okukola ki yayagala okuyomba onansonyiwaako nkaluddeko nnyo gwe wantankudde naye mba njagala obwo bwonna ne mbuyisaawo omuntu kakati ogenze n'ogamba nti omutindo biki omuntu bye yali yeetaaze kati okusookerako ddala kati njagala nnyo nenjogera okusinziira ku classes kubanga kkiriza obagaana twagala abantu bazimbe but abantu they are in classes waliwo ali waggulu waliwo asookerwako wansi n'ali wakati saagala nsigalire eri omanyi mubaamu ebintu by'otandika okwogera waliwo seminemu gye bantwalamu abasajja ne boogera naye twali lugogo eyo nengenda nentunuulira abakyala abaali mu attendance ng'abakyala abo be bano bamaama baffe abavudde mu katale bannyinaffe beesibye obwo obukaaya bwaffe obwagwe ng'olabira ddala be bantu alina $1.5 million oba 2 ku account naye bwe natunuulira the content gye baali bawa abantu nengamba bano abantu tebasoose kutegeera audience gye boogereramu nga mu buli exchange rate za gundi simanyi bw'osuubula e Kenya nga kwe gaabiri waggulu nnyo wakumanya kwe kaakati kirungi n'ogamba nti kati eno message yange ngidirectinze ku bano eno ngidirectinze ku bano kaakati abantu katugambe nti tusookere mu kiraasi eya waggulu ebintu ebyalisookeddwako ddala omuntu ng'olina akasente ko nga kawera n'alirowoozezza nti kirungi nnyo omuntu ofune ewantu ewayonjoko abantu bangi bafunye ssente naye munnange baalemeramu mentalite ya nazaalibwa wano okitegeera azaalibwa ku Masakarooni weebale nnyo kakati omusajja n'agenda n'akwata ssente empitirivu nga naye ayagala nnyo awulye nti ali ku kyalo kwe bamuzaala n'agira wano waliwo akadaala bw'awetawo ate abayisaawo emmotoka obwana obuli obwereere ne buwoggana omugagga kati wagenda okuweereza ne banna abalagirire nti mukole ki mujje wano bagenda okuyitawo nga bweyambudde buli oko bukola ki buwoggana naye nga kyekimutta ayagala kubeera wakola ki kumpi n'awaka nze naalirowoozezza
nti omuntu yali omuntu ali ku class eya waggulu kubanga gyokoma okubanga mutakoona ze ne choices zikola ki zikyuka walirowoozezzaako ewantu ewayonjo ewantu ewayonjo wakuyamba nti kati ennyumba ennungi etandise okulabikirwako abantu bazisiiga bright colors ojja kwetaaga ewantu nga washanana kati nga bona osiigawo langi y'enjeru kati tofiira nti nze banzala kusala amaroodi era kwe nina okukola ki akafuufu kagenda kukuba ebintu byonna bikole ki byonooneke kati ekisookera ddala ekyo kintu kyolina okukonsidaringa njagala nnyo nze ewantu ewayonje ewantu ewali green abantu abasinga bagenda ne bayogera mu real estate eno nga boogera nnyo ku kigambo kya security nze nabuuza abantu ne mbagamba what constitutes security mu real estate real estate abantu batunuulira ku bantu bameka abasenze kakati awantu tewajja kusenga naye walina abantu abalina okukola ki abalina okubeerawo kakati abantu baleme nnyo kwefuutiika kukwata mayumba gaabwe malungi bagateeka ewantu ewali compacted too much ate kati mulimu abantu ng'ababaddeko mu corporate world musobola okwogerezeganya n'abantu performing corporations jangu gundi ne gundi tugende tugule ekifo kyaffe tubeerewo abantu nga bana bataana ekisookerwako ne mukola ekyalo kyammwe abantu 5 oba 10 newe mugamba nti nno mugenda kuleeta emitwalo 10 buli mwezi kitegeeza bwe mubeera abantu 10 musobola okuba nga mufunye akakadde musobola oba akamwabiri musobola okukayiya akamwabiri kabaleetera omusirikale ku makya n'olweggulo ow'emmundu nenga toli mu kifo because of duress tewaliwo security obeere fe wetwajjira wano nge bano bonna nze bazimbye kwendi kwe wenajjira kuno nga tusula muno nankima zaffe tetulina mutawaana naye kaakati leero wetandika okukulagirira ojja okkirya bukkirizi ng'okoze eki nti enkulaakulana yakola ki yansangawo ne ssente ze nagula wano olaba obunene bwawo tosobola wano nagulawo $2,300,000 Hajji mwaka ki? That was 2007. Yes. $2,300,000 naye nga bwe nagenda eka n'enkyala twali tubeera nga muzeeyi ajja yaliwo nga terodde mangu anti eri ewammwe mu kyalo eno gyayita nga mu butuufu wala era nagula nawo nga madamu taliiwo naye nwe nali twalira ka video kamulaga nga kamera kamukoda najja ngitunuza wansi bweti nga tazaagala alabe bisiko nga saagala alabe bisiko ng'era omuvubuka wange awo wewali akayumba awo bamuyita Roger nga bwenjira ne mukubirako ne muga batandise kati nga bwanyumisa abali ku side za wano ne mubuuza abo batandise okuzimba nga njagala kumanya ekintu kitambula abantu batandise okujja but here we are abantu mwebali right now kakati ekirala bw'oba ogenda okuzimba it is very good okufunamuko some form of consultation. Yes. Okwogerako n'omuntu consultancy firms mweziri lwakuba ffe abaddugavu tetwamanyiira nnyo kwagala kumanya tetu valuing knowledge nze ndi mu kuzimba mbaddeko n'abantu bangi abazze nga yagenda n'akuba pulaani n'agitwalayo ku approve ne bajja approvinga naye nga takolanga quotation yaayo kati bamaze ojja approvinga alwo atuusa ayita yinginiya mutandise okukola quotation bamugamba ya $6,000,000 mu bwongo bwe ng'alina ebi naye nga kyali kutwalidde emitwalo nga 3 oba 4 okufuna consultation kitegeeza waliwo ebirina okusooka olina okusooka okumanya kuba kati omuntu bw'otandika okumuga njagala ennyumba ya bisenge 4 njagalirako eddiira erifaanana bwetiti njagalako custody room ye mu bwongo obwo aba yatandise ddo kikola ki okukimanya atandika okukusiigira ekifaananyi n'akugamba kino kye weeyimbamu ojja kisobola oba tokisobole kaakati okufuna consultation okumanya kiky'osuubira ng'otandise okuzimba ekyo kikwatibwa ku omu ali waggulu n'ali wansi ffenna tumanye ki kye tugenda okukola ki kye twepimira kati ekyo bw'okimaliriza abantu bonna mbakubiriza bw'obanga ogenda okuzimba mugezeeko nnyo okukozesa abantu abakuba pulaani
ekyo ba professional abantu bajja gamba ebyo byabagagga ebyo bikolawo biti naye abantu abamu batya ebintu lwakuba tebabiyingirangamu gwe bw'oba oyagala okuba ennyumba ey'emitwalo ey'ebisenge ebisatu okimanyi nti mulimu abaana n'abaakafuluma kaakati emakere ng'akasobola okukakuteekera mu kompyuta n'akayisaamu ku mitwalo 2 oba 3 n'akuteekerako ebipimo by'osobola okukozesa kino mmanyi kimenya mateeka kubeera kimenya mateeka okuba nti tebabitutteyo mu approve naye nze njogera reality njogera eki ekiriwo si buli nnyumba ezimbibwa nti egenda mu kanso naye era nammwe abatatutte mu kanso kirungi ogikoze eki ogiyisemu kubanga ekizibu ekiri ku kino ennyumba embi ekostinga kyekimu n'ennyumba ennungi in design ojja kukwata bukwasi bakukolera ennyumba ng'essebo si wansi kiyumba kiri awo tekifaananika naye nga material okozeseza amataffaali emitwalo 2 oli yatuttewo omukubi wa pulaani ajja mmuteekerako wano ka design amulage wasobola okusiba obuyinja amuteekeremu buvale obulungi ennyumba efaananikikeko naye nga difference ebaddewo yewaddeyo na spending emitwalo aga 3 so why don't you get a better design dani okukwata obukwasi fundi omugaye nti kwata wana akaguwa nawe kola bwoti ennaku zino tubukuba ku bupapula nokwata akapapula n'okuba nze kigo ezo waziyumpa nnyo naye kaakati ekizibu ekiri ku ezo nti akapapula ako tekadictatinga okusereka kujja faanana kutya kati oli n'akukwatira n'akukolera ekibbo so nga bw'oba okuttemu emitwalo gagga n'ogawa omuntu asobola okukola ki asobola okuba nga akikolera kaakati ekyo bw'okimaliriza nkubuulira kaakati byetaago consultation bw'ogimala n'omanya nti obunene bw'ennyumba eno ngenda gisobola ekigenda okuddako funa contractor funa ani agenda okuzimbira ali professional sikugamba yes ali professional ku kyalo kuno kuliko kalibala muzimbi nnyo ate kye nali yagadde mu kino abantu baleme nnyo kulowooza nti nno abantu kati bu professional bwenjogerako nti muntu aleeta certificate omuntu akulageko wo waakoze ebiseera ebisinga kirungi nnyo n'okozesa n'abantu be barifarinze okuzimba kuli mu stress omuzimbi omuntu gw'ogenda ng'alina emirimu 10 n'atagaana mulimu n'agutandikako n'atandika okugusitula n'atandika okufiisa anti eri pressure balinga babazzi pressure emususseeko n'asooka n'agenda n'amaliriza ogweri guno ne batandika okugutwala nga tasobola guwa supervision ennungi kati ebiseera ebisinga tutambulire nnyo mu reference ani alina omukozi omulungi okitegeera ali reliable kakati during the consultancy bw'oba muli mu process ya consultancy obuuzaako ku material wano mukozesa ki lwaki obutafaali bw'ettaka obwabbumba bwe mukozesa wansi bwe mudda waggulu lwaki mutandisa ga 99 lwaki aga 99 tegabeera wansi kati gino emitayimbwa kwegiri emitayimbwa bagibala batya seminti kikaki owe kifo kiwe tigundi ani kisobola kukola kitya ekira mulimu n'obuntu obutono obusobola okuyigibwa mu ddakiika emu kati nze ffe wano we tuba tukuba ennyumba ez'akaliina waliwo bye bayita structures polos zino zoolaba zitambulira mu mitayimbwa kati structure yeetandika okubala emitayimbwa egyo bwe njikulaga wano mu ddakiika emu mba nakulaze nti buli wolaba akatonyeze bwe kati wobulaba nga buli obutonyeze 6 bukugamba emitayimbwa 6 bodda ku side zeno ku left waliwo kye bayita scale wasomako ku map ezaffe ez'okusoma bakugamba nti ddeno ku scale ojja kulaba kati wano olaba nti ke bateeseeko ku kala bwe kati bodda ali ku scale kakugamba 16 kati nawe osobola okumanya nti n'omutayimba ogwa 16 n'ogubabuuza gufaanana gutya that is if oyagadde okumanya ate kino kitwala eddakiika 10 okukiyiga kati ogenda okulaba nti kati wano inginiya anteekeddewo emitayimbwa gyange 16 nga kuba zino kalina zinywera mitayimbwa mulimu kati nze ebizimbe byange obiraba mbikwata ne bidduka abantu ne bagamba naye ekyo kakati kigenze mangu kigenda kugira bwe kiti kigenda kugwa kalina teguma mataffaali eguma mitayimbwa kasita structure zibanga ntuufu bino ebisigadde tolabangako abazimba nga bazimba biskeleton n'atuuka n'atandika okufiiringamu ebyo nga tebiyiika kati gwe kasita otegeera guno omutayimbwa oba otegedde then genda ku market otegeera omutayimbwa gwakyo gunaakola gwa roofing otegeere promuko ogenda kukozesa kikaaki okusinziira naye ku budget yo nga bwegenda okukola ki bwegenda okuyimira naawe bw'otandika okuzimba it is very good to cross check genda ngayo ku site yo
togamba sente naziweereza ezo sente nyingi nnyo muba muzikuŋŋaanyiriza ebbanga lingi nga liweze kaakati manya n'omusenyu manya kaakati kankuyigize waliwo omusenyu gw'olaba nga gugujje kapeeka waliwo omusenyu gwe bajje erwera kati birina kufaanagana na mu bbeeyi lwera class ekivu naye wano we bagukuleetera gufaanagana buuzaako matiiriyo wange avaawa nze wano ngula amataffaali ago golaba aga 99 naye munansonyiwa kino sikyogera mu bubi era abantu bayinza n'okinyiigira natuuka ekiseera n'enkozesaako abantu baffe wano abantu baffe twabulwa empisa ezitegeera ba clients ne tufa nnyo ku magoba gaffe n'otandika n'ogenda n'ogula amataffaali in fact bw'otandika okugula amataffaali leero bw'ogagula ku outlet eno oluddako gagule ku outlet eri ey'okubiri ng'oyagala omanye quality y'amataffaali tunuulira ku bimenyese by'osigaza ku site kati abantu baffe abaawano bw'akukubira ettaffaali erya 99 n'olituusa ku site oyinza okukaaba amaziga bakwata seminti buli kimu kyonna balina engeri gye bakikekkerezaamu nze nenvaawo kino sikyogedde nti nina naye nze noonya mutake waali noonya mutake waali kuba abantu abo bo Mukama yabakola mu nsa yaabwe nti babala magoba gaabwe bw'aba nga amanyi nti ettaffaali nina ndiryako nnusu bibiri byagoba tagezesa nti kaseminti kamukole bwe nti wano nsobole okuyisa kino bajja kiyombako era ne bwe mba ŋŋeze nti ŋŋeze kwadiweya nga ntuuse mu kitundu nnoonya mangu omuyindi wagenda okubeera kino omuntu ayombe naye nze nkubuulya kubanga ndudde mu kazannyo byonna nze kati ndi mu kuzimba mmanye enneeyisa y'abantu benkozesa bendiringa nabo kati abantu kye batamanyi anti kati ngenda kunyumiza obuzannyo bwonna obuli mu real estate bw'ogenda mu estate otandise okuzimba ennyumba abantu abasinga ddala wano abali mu kazannyo kano akafa ak'okuzimba ekintu ekyabasookamu kye basooka okuyingiza mu bwongo bubbi oli kakati bw'omutwala n'ogenda n'omuti mututte wali kakati mututte kwa hardware ng'owadware omugamba kakati ono engineer bw'ajja mumuwenga ensawo bweziti ne bweziti mumpandiikire kye basooka okukola hardware ezisinga ezitabeera ddala nnene nnyo babaako obuwala buno bwannyinaffe bwe bateekamu abo tebatera kuba nti be babboosi bali bennyini ennyumba w'ogiyira siraabu esooka nga bano baafunye dda omukwano ku mwana oyo dumu bibiri bagenda okwogeramu kimu bibiri nga batandika bwe bw'odalinga ensawo 100 baleetako ensawo 8 wali nga bakuteekamu mmeka 10 gwe risiiti ng'ekola ki ngejja weegendereza ani ali ku site ani akola entry ani abiyingiza kyangu nkugambye mbadde mu bintu bino naye okukolagana okuli mu bwangu awo oyinza okwewuunya okutuukayo ng'omwana wali invoice bazikuwa naye nga seminti tatuuka ku site ne batandika okuzimba batabulanga bwe baagadde bakeera ku makya olaba bantu kukeera nnyo kutabula kumbe bamanyi ratios tezijja kukola ki tezijja kuwera ffe twatuuka in fact ne mu mbeera nti kati buli site okwata ng'ogenda gitandika twateekawo bu CCTV bwa sola kuba kagenda kulya miliyoni egi okakuteekerawo naye wano mu ssimu yo olugira bwoti ng'oteekako it acts as a deterrent nti omuntu ojja kubanga olina kyokola ki ng'omumonitaringa era bw'ogira ng'okanyigako wano n'obaga abange muli mutya kuba butwala n'eddoboozi n'amanya nti gyali it acts as a deterrent kaakati awo quality bayinza okuzimba ne bazimba naye nga bakompromisinga omutindo kati olina okumanya ani gwenteeseewo seminti ewaligenze ensawo 5 ne bateekawo 3 ezisigadde ne zigenda kati gyava olina okumanyaayo n'amurisiivinga olina okumanyaayo ate n'amurisiivinga naye tomwesiga 10 ku kinnaakyo era ne kuba poto ofunamu gwakola ki nga bw'olaba gavumenti bwe zikola wano nti tewali kitongole era kyetengerera wabaawo ekisobola okukola ki ekikuross checking ng'oli abeerawo oli amanye nti nno si 10 ku kinnaakyo nti nno obuyinza bwo bw'oba obukoze eki ogw'omutindo olina okuba ng'ogumanyi nkubuulira mwannyinaze abaana babba real estate olaba abantu batuuka kiseera ne bagamba nti tugule buguzi nnyumba ziwedde tomanyi lwaki
kyekyo kye beewala naye ate ekyo nakyo tunaba tulina obudde ate nakyo kizibu kutomanyi bagizimba batya era abasinga bazigula ne tayiro ne batandika ozikyusa kakati kyenva kugaye nti bw'oba ogenda kibeera mu kibeeremu ng'okyagala nze kakati nayagala kye bayita nkikurosi kyekinda oli ne bwantuma butumi bwati nsobola okukwata ennyumba n'ogenda n'omogolako ku mabbali osobola okuba nga resho wazifunye dda omusenyu ogutaliimu seminti bwe ekisenge nga tekiri bw'okiyiwako amazzi bwe kiti okuwunya osobola okumanya nti seminti taliimu kubanga ekibaddemu seminti tekirya tekireeta kawoowaako kati eri ebanga nfuufu nereeta naye omuntu atakitegeera ekyo takisobola kikola ki tasobola kukitegeera kaakati nkumalirayo nkulaba oyagala kuntwala wala kaakati mbadde nkyayisa okubitwala waggulu awo kasita emitayimbwa gyo bagiteekamu bulungi ekyo nga kiwedde kakati nze olaba kati nze nzimbira abantu naye mulimu abantu structure zino ziraba nga tuzisitula abantu bambi ddala okakasa nti tebamanyi kuzimba kati bw'oba ositula structure kyeno abantu bajja n'obalaba nga bazimba n'akwata ettafaali n'aliisaako omuyiko n'alitereeza kakati ebyo bibeerawo omuntu omuzimbi owa bulijjo nga janga abasajja bazimbye akayumba kanyirira yaga nti n'ennyumba enyirira ku structure ennyumba erina kunyirira finishing kati bw'oba ozimba nze in fact n'abakozi bange mbagamba omuyiko ogwo temuguyisaamu eteekako buteesi ettafaali eryo lyeke ligende nga likolamu ebitulituli ebyo ebitulituli ebyo we batuuka okuba plasita omusenyu ogwo gukola kye bayita interlocking gugenda ne guyingira mu bituli ebyo munda ne guba nga gukoze eki ne gunyweza bulungi kyova olaba waliwo ennyumba ezimu oba ozirabyeko singa akantu ako kali smooth nnyo bw'okoona bwoti ku plasita ayinza n'okudoodooma n'akola ki n'avaako kyova olaba ne bw'oba osiba tiles wansi omuntu ajja ne kye bayita ttindo n'agenda ng'ateekamu amannya ago kati ne ku kisenge kuno kwoba okola ki kaakati abantu abamu atamanyi kuzimba yajja n'agamba nti engineer leero gwe wazimbisiza ennyumba yonna erina engeri gye yasaamiridde kati akibuuza nga tekyamye naye buli obukugu aba tabukola ki kati abantu abasinga bambi bo ba mitima bwe giti aba ayagala yakola client kyayagala kukola ki kyayagala kuwulira kati bw'ozimba ennyumba abantu mwemanyiize nnyo okugenda mu companies kati nga abagenda okugira amategula genda mu kampani odalinga amategula go nga bukyali bw'oba oyagala yo osobola n'ogikwata omutindo yes osobola ogikwata omutindo n'ekirala buli lwogula eyo ne bw'ogenda toba ogenze mu roofing oba Uganda Bat era obaako era akatonotono k'okoze eki lwakuba abantu tebakiteekamu budde tebaagala kukifiiramu ayagala akikole ki akireke bulesaawo ekirala bw'obanga oyagala okuzimba ennyumba ddala ennungi kati nkulaga abantu bali ku high class lwaki ozimba ennyumba eya bulijjo njagala nnyo omuntu atuule n'omukubi wa pulaani agende tunula ennyumba ez'abaspanish ez'abaki omugaye njagala nnyumba eno kuba obunene bw'otandika ogipima it remains the same mugambe nkolere ennyumba yange eno kati when it comes to finishing mulimu nze kakati ebintu byengenze nga ntegeera omuntu agenda n'akukwatira omwango n'agukuteekeramu bamala okugukuteekeramu ne bateekamu obwo obulabirwamu waggulu buli omu otandika omubuuza lwaki obiteekamu tamanyi lwaki bakateekamu naye yakirabanga n'omulala akakola ki akateekamu n'akwata omwango n'aguteekamu n'ateeka omwango gwa fuuti 7 bye bateekamu kati n'omuga lwaki onteekeddemu omwango gw'efuuti 7 akugamba yo standard agaba tekiriko yes standard okusinziira ku ki gwe kati genda otunuulire omanyize njagala nnyo obutava mabega njagala nnyo neeteekeko nga nange nsobola okugenda ne trend tunuulire ennyumba z'aba Nigeria genda wano oba ku YouTube oteekeko omuwala bamuyita Leki mu Nigeria agateekako tunuulira the kind of finishing gwe bakola ojja otunuulire ewaffe omuntu tandika okumubuuza agulawo oluggi ne luggula nga luli eri omuntu ali wano wansi kati gwe omubuuza lwaki akafa oteekamu akafaanana bwe kati lwa nsonga nti nno ffenna bwetto bwe twakola ki bwe twamanyira n'omaliriza ennyumba ye ey'ebbeeyi n'ogenda ali n'oleeta omwana nakkubira ekimuli mu siiringi honestly obeerako kizibu ki obeerako kizibu ki this dand age n'okikuba green
n'okikuba green naye nga tulaba kati abasajja bakutte red lights batandise kuyisaamu zi strips zitukula ennyumba bazikuba white fe ezaffe tuzijuza kyekala brown ani lwansonga nti no kyetwakola ki kyetulaba we don't advance more than that kati abantu abamu kyolaba ekirungi bw'okiraba ku YouTube bw'okiraba ku Facebook osobola okiimplementinga wano the materials are there kyetulakinga at the ideas kugamba nti kino nsobola okukikola lwaki okwata langi osiga ennyumba yeeberenga dungeon bikalakala ebyo bitafaanana nti byebiriko kuva ddi ani yakugambye biriko waani biriko waani kaakati ekyo tukivuddeko kati eyo klasi y'omuntu akola ki ali waggulu kati tugenze ku muntu owa wakati gye bayita middle class abeera bagenda mu zaabwe entonotono in fact omuntu middle class nze nina engeri gye njagaza ennyo kati abantu okuzimba ennyumba eziri moderate obutazimba nnyo biyumba ebisukkiridde kati era abantu abali mu middle onoonya nnyumba ya miliyoni 15 bibiri lwaki totandika akayumba nga katonotono okusinga okuwalabula eriyumba erinene naye nga ligenda kubaako finishing omufu ojjuzeeko bitayiro ebyokuyiriza ebitalina ages lwako byabadde bya mitwalo 23,000 sogedde wuli naye nze omanyi njogera mazima lwaki waliwo omuntu gw'ogenda okuzimbira akayumba nga katini naye otuuke ewuwe otandike okutunula bwoti ogambe ddala omusajja yakoze eki yazimbye ng'akantu okalaba kalungi naye nga kali so corporate okayingiramu nawe n'okola ki nga ne kaploti kayinza okubeera nga katonotono naye nga maintenance yokka ne finishing ali top class lwakubanga ffe tetwegomba kibi nnyo okukolera miliyoni 15 oba 2 n'obimaliriza ng'okutta ate n'okola ekintu ekiri basic munnaye n'okubuulyeko ebintu ebyo biraba abantu nga boogera amayumba ago amayumba go abantu bangwa nnyo okulamula abisatu it doesn't cost that much baba bikola beewaayo okutulimba lwakuba bamala ne babitunda ziba za layisi okusingaawo ziba za layisi okusingaawo lwakuba ffe tetukiteekamu mwoyo tuzitiisa maaso ogenda omuntu n'omulaba nga yawalabudde ekizimbe nga kinene bwe kiti naye nga ssente ddala gwe z'olowoolezaamu si bwe zibeera okuggyako ng'azoogedde naye baali bamubba okitegeera kyengezaako okugamba kati abantu I think bayige okuvaako ewantu we twalowoolezanga nze nkubuulira sisomangako engineering sikolanga ki naye passion gye nnina kuzimba neyabisoma tasobola kuntegeerera especially when it comes to finishing kuba njagala ekirungi okiraba n'amaaso njagala nenyingira ennyumba nga eyitamu light njagala nentuuka mu nnyumba nga eri bright enough tegenda kunnumya stress okay njagala nendaba kundabirwamu sikuba mu nnyumba nga obuuza simanyi obudde bwazibye simanyi bwamisana muli mukaaga gwakiro ne muteeseeko mataala nze kati ebyo byonna neebuuza lwaki era nkugamba awo temawuteekawo eddinisa kutegeera just kutonotono kusookerwako kati ekisembayo ye muntu waffe ali wansi oyo gwe njagala asome ennyo gye bayita Bakaluba yiri balingi certificate agifune nze koosa agiyige omanyi abantu bagenda ne batiisa ebintu bino amaaso naye abantu nze beesomesezzaako about kuzimba teri muntu akutya nze abazimbi abange olwaleero balina amayumba balina amayumba kuba kubuuza kiki ekikulemesa okuzimba omanyiza omusasula nti zirina obusobozi kiki ekikulemesa okuzimba nze nina akagero kengenda nenyumiza nakula nga ndabako muzeeyi wange ng'azimba mu myaka egy'ensanvu bagenda ne bamuwa ekizimbe ebyabayindi kaakati ebiseera ebyo yalinako ne garagi mu kibuga omwo ng'agendamu n'akyapa bwato naye ng'ekizimbe kyakikola ki akirina kaakati President Museveni bw'ajja n'akwata ebizimbe ebyo n'abiddiza abaki abayindi muzeeyi wange yagendako mu panike kaakati wano ewaka ewaffe nga tulina eka 2.5 waka we twali awe Bukotongo ewa mwami Bidande Essali muzeeyi n'atukwata 2 acres 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 2
nkubulya mwannyinaze ffe twakubanga amataffaali nga tukeera ku makya ne tuyimba akayimba kaffe katabattaka katabattaka taka kataba buli omu ebigoye bye ebyejjo nga leero bikola ki obiddamu naye tekirigamba nti yali talinayo sente ze yazirina naye nga ategedde akyalina okutandikirako. Nzijukira yatandika n'ennyumba Kisenge eddiiro zaali 10 awo twalinawo ewaffe faamu y'ente twagenda okudda twava ku ssomero nga batemye ebitooke byonna binzijukira baatulimba n'otulimba nti abatemu be bazze ne babikola ki ne babitema nga tetunaba kumanya kikyagenda okukola naye amataffaali ago bwe twagakubanga tugabikka nga ffe olweggulo mukomawo ne mugenda ne mugakyusa we gaakala ne mugapanga. Kaakati bw'osala n'ogenda olaba ennaggulu eyo naggulu bagiyitanga Kigobe. Kati Kigobe nga entalo zaakubayo nnyo lutalo lwa Museveni lwali lwakubayo dda ng'ebiyumba ebyo byonna mu naggulu bikyali biyiifu bifulukwa. Kaakati muzeeyi yalina Land Rover ng'olweggulo bwe lutuuka bwe muba temukoze ebyo nga babateekako n'ebitiiyo byammwe n'enkumbi nga mugenda mu Kigobe nga ogwa ku kiyumba ng'ekyo wekiri nga mutandika okutikka ebisenyu ebitaffaali byonna nga mukola bidibris nga mubireeta awaka nga mubitikkula nga muteekawo gweyo gye nkulaza nga muddayo. Kaakati olw'okubisomba nga luba lwaki lwakubisomba. Kati waaliwo ekyuma kya mmotoka simanyi wabakiyita naye ffe twakiyitanga akisolo nga kiriko kirawundi eno n'ekigenderako waggulu nga mutandika n'ogenda ng'okoona ebisenyu ebyo nga bw'obirabye. Kati muzeeyi n'agula ekitimba bw'akireeta ne bakubirako ebibaawo ku mabbali. Kati akubye abeera mulala bano abavubuka abaalinangamu ku maanyi kati ffe abali mu generation ento mwaba babeera ku kitimba mukumunta buli lunaku mugenda okujja ng'entumu ekoze eki ng'eweze. Kati bye mukasuka bye mujjamu nabyo nga mulina mubikola ki we mubiteeka. Kaakati jjukira amataffaali eri tugakoze eki tugakubye tugateeseewo. Kaakati emmanga in fact mwami Sudiiri azimbye naye ennaku zino waliwo kyaki y'abayindi tempo gye bateese ku saidi zeeyo kati walingayo Kirombe nga tugenda ate nayo ne batemayo otusenyu otwo twabanga nga tulimu ebbumba gwe baleeseyo oguvudde wansi. Kati nkubuulira obwongo obulowooza omanyi buli enkula y'omutwe yekuwensanirira. Ffenna tetugenda kulowooleza wamu. Nze ndimu obwongo obulowooza eby'ekigagga naye ate nsobola okubeeramu obwongo obutegeera omuntu wa wansi yalirowoozezza atya. Ekizibu ekimenya omuntu wa wansi kweteekamu nkola y'abali waggulu kyekimumenya ng'alowooza Hajji kyakoze bw'aba azimba nange kye nnina okukola naye ng'ate ffenna aba tatwenkanyiza dda at given point. Naye bw'otandika okumanya wooli n'otandika okugenda ng'otambulatambula ne wali okola ki kati nkuzizzaayo nkujjidde information ku Burj Khalifa kati eri ku ttaka wano nkuyigiriza ekisookerwako. Kati ebyo ebisenyu bwe twabireetanga entumu mugiteeka wano ne gye mwakummunse eri wano. Kaakati nga mutabika guli omulungi gwe mwakummunse ne guno ogulimu akatosi. Ogulimu akatosi guyambako seminti obutagenda mungi nnyo kuba lubeeramu lusitaaki okitegeera nga mutandika okuzimba. Kakati eweetaaga okuyiwa ate enkokoto biri bye mwavuddemu bye mwakummunseemu ate ebyo byennyini mubitabula naye mubitabuza naki we mwabadde muzimba wano era omusenyu nga muzimba waliwo ogwabadde guyiika ku ttaka kati nagwo mugujjako namwe ne gusuula muli. Kati olugira wali ositulamu wano wheelbarrow emu ne wano ng'otabula ng'oyiwa oba okitegeera kyengezaako kugamba omuti nga ofuna gwa kalittunsi ennyumba togiserese ng'ogiteesewo. Kakati ennaku zino omuntu agamba nze eryo ebbaati eririko akeeru siryagala design weeziri. Abaana kati bakola box gali amabaati gabeera concealed gali munda bw'oba olengedde ennyumba eyo kakati ogiraba waggulu ogiraba eri awo ya box togalaba naye mbala kulinnya ku kalina eri waggulu nendiraba nti nno lyeru kati naye wuuyo ku kalina kati gwe ng'eryeru ogamba togenda ddikola ki togenda kulikozesa. Kati mulimu n'abantu abalina okuyiyiriza mu ekyo. Kakati osobola gwe okwettanirako okwo kale cycling osobola olutaffaali oyinza oddwekubira bw'obanga kale tosobola ddwekubira waliyo era ku kyalo abasobola okugakuba n'ofisaako ako akatono kakuwaako kaki kyota compromisinga nga mu bino ng'obizimba seminti
biri mataffaali funa abagakuba yiyiriza naye seminti ate olumu bw'obanga tugambe ng'ennyumba ebadde egenda kukostinga miliyoni 8 lwana nnyo mu kugizimba ogimaliremu 5 tokikolanga 50-50 amaanyi gateeke ku finishing kuba finishing ke kalinga kaki ka makeup ojja oteekeko ekintu nga kirungi oyinza n'okuyiyirizaawo ate ku ttayiro n'oteekako ettabbu nze waliwo omuntu gwe nagenda nenzimbirako ejjuuze nenzimba ekizimbe kyali kirungi nnyo bwe twamukootinga ttayiro n'afuna abamugezi walirako kino kinsobola kubeera bwete nze mmanya omuntu asse nina amagezi genkuwanga nze okusinziira bwendudde mu kuzimba kakati omuntu mulimu abantu azimbye ennyumba ekizimbe tugamba apartment za miliyoni 600 apartment miliyoni 600 gwe toli mu kirasi efisa 15,000 ntino kakati eno nangambye teyire eno ya mitwalo 3 eno yesatu kitundu kangule yesatu no kubanga square meter ogenda kuggwera mu 5 kati bwona atandika ogenda omalize ngo savinze miliyoni 2 kitundu omupangisa jenga teyire ebulamu lwakuba savinga miliyoni 2 kitundu ku structure ey'olukaaga kakati that is consultants omuntu olina omubulya nti kino tokizanyirako ez'ettaano ziteekeko yes teziri worth it kubanga kakati gwogenze wano abazimbi apartment si bangi kati mu bungi bwabwe buloka njagala bubuli obalowooza ku nnyumba zo bagenda okutwala abantu ewo omulala ng'ezizo bamaze zirambula kuba bamanyi nti omupangisa wajja kusiima nze nabeera n'ennyumba omukula mu kyanja naye nga nkukakasa ewange wamala kujjula ne batwala ewalala naye nga nteeseewo kibutaala bweru bano baaliwo bajja ne bankolako interview naye nga nteeseeko buteesi butaala bwe nti buntutu butono bugenda kuintayisinga muntu ate nze munnange nina akantu ke nayiga bw'oba ozimba ennyumba ez'abapangisa zirowoozengako ng'omukazi bw'alowooza kubanga okupangisa okwo abakazi basalawo nnyo ne bwe siyongera ko wategedde edda gyendaga bwe omusajja ne bw'oba otambula n'olaba apartimenti nga nnungi ojja bwe nobaga akale kankomewo enkya ne madamu kati nze abantu bakyogeranga ne mmanya lwaki bakyogera akyogera lwakuba madamu yagenda okukola ki kakati toteekawo bintu biri masculine toteekawo bya kisajja teekawo bya kikyala bw'otuuka kyosooka okukola teekawo bukala obubrightening nze era obwange bwe nakolanga ebigundi bipots nga nteekako ka Google red omuntu bw'otayipinga Google bw'oteeka waliwo ka red ako nga nkateekako bwendi mukya nkatayiminga bulungi nnyo mu gate making sure n'obutaala mbuteesewo buwe nti bw'aba yakatuuka bw'ati omukyala atuukira ku ki ate baagala ekimuli ky'oba oddako ekiragenda olongoose ekiyungu togicompromising amanya woofiisi ze we ziri ajja kwagala okwetala naye nga gye kiggwera asinga nnyo baagala nnyo ekiyungu kifaanana kitya kati ebiwuuma n'ekinaabiro ebyo gwe kasita obikwasaganya ebisigadde bibeera bya musajja omukyala yalina obuyinza mu ekyo kakati gwe omuntu owa bulijjo tobuuka n'oli tandika n'ekyo abantu batya weekubire bulooka zo ate trusting a process nze nabisomesanga abantu awo ne mbagamba bw'obanga ddala oyagala kuyiriba munsikiriza nti kakati stage gye ndiko mu bulamu bwange yakuyiriba gundi namulayi bazimbye ekikalina weekiri awo genda obabuuza ebisenyu bino musuubira byagala bijjawo ddi munve ku nnamba ya inginiya kuba ebyo ebisenyu tutuuka ekiseera ne tubijjawo ng'ate tusasula ababitwala gwe ofa okubitwala yes that is critical thinking ate obulamu bwagala ebyo ogenda okujja bwe kibajja kugaa nti n'ebyo ebiti biteekereko ddala gwe ng'otwala ng'ojjuzaawo wali ewo omuntu agenda abo bazimba agenda kusaba omuti baguleete okugutuusa ku site nga gwa 307 bakubuulire gye weetaaga oba okuteeka gw'olaba ennyumba eno kaakati ogiklading ogyetoolooza emiti tosobola kikkiriza nti nsobola ogikozesa miliyoni 3 emiti nga gyakulinnyako bulinnya naye ng'ate egyo emiti waliwo abantu abasobola okugenda n'agenda ku site ng'asobola okubifunayo ku mitwalo nga 6 naye fe olw'okuba twamanyira ogenda kugyali ojja kugenda ali kwadwe yansiiba nnyo ku mirimu z'ogenda okusiiba ku mirimu at the end of the year or after 2 years zonna ogenda kuzoonoona lwakubanga tewakoze just critical thinking okuzimba kuli very expensive naye bw'odivisinga plan
osobola okumanya ejja mu kalaasi yo n'okimakinga. Hajji, waliwo ekisingo tawaanyaamu ku bantu mu standards ez'okuzimba. Tusooke kwona omuntu owa wakati n'ono asookerwako. Kirungi omuntu okuzimba ekizimbe mpola mpola ne ssente entono z'aba alinawo n'ateekayo ne bazimba, bw'abako wakomye n'ayimirira, oba asooka akuŋŋaanye azimbe lumu. Okay. Kaakati ekintu ekyo omuntu yali kitutte nti waliwo stages ezikola amakulu. Waliwo stages ezikola amakulu. Bw'otandika okuzimba ennyumba n'ozimba n'oseetinga omusingi ssente ne zikuggwerako awo, kitegeeza nti embaawo, emiti, wirubaalo bye waleese birina emikisa mingi nnyo egigenda okubula. Nina engeri gye njagala nkikusomeseemu bweti. Nze ngenda n'enzimba ennyumba, naye kibuuzo omuntu yenna azimba. W'omalira okuzimba, aga Katonda mu ggulu oba waliwo omuzimu ogujja ekiro, gutwala ebitiiyo byonna, gutwala enkumbi zonna, wirubaalo bw'oba wagula nnyo osigazaawo emu. Ey'okubiri bw'ebaawo eba teriiko mupiira. Kati ekyo simanyi bwe bibula. Nti nno buli ogenda okumaliza ate bibeerawo nga bisaavinga bulungi nnyo sayiti ng'ekyatambula, naye w'otuukira okugimala nga bibula. Oba akawuka abazimbi engeri gye bakazannya kannemu okukola ki? Okutegeera. Kakati buli lw'otandika ennyumba nga ogitwala mu bubitisi butono, it costs you 5 times more. Nti nno oleeta emiti ne gikoma awo n'ozimbako n'otuuka waggulu awo n'osirisa. Bw'osirisa bw'omala emyezi 2 ogenda okudda nga gino tukyasobola girinnyako nga gikooye. Wirubaalo ebadde teriiwo ng'ebuze. Omusenyu tosobola kugumalawo 100%. Bw'oba walekawo entuumu yo nga mukoko agikoze eki? Agikulukusizza agitutte. Kakati mulimu seminti entereka ye. Oyo yafa, oyo alina okuggwawo. Tosobola kumutereka seminti ojja musanga ng'awumbye. So mulimu w'olina okugamba nti nno at least bw'enkomako ku stage eno eri reasonable, eri worth it. Osobola okutandika ennyumba n'ogizimba n'ogituusa kusereka. Alas n'ogireka awo. Osobola owummula. Yes, noddayo n'owummula. N'ogamba omanya nti kaaka ekizibu kye tulina, we are talking normally to a negative audience. Oli ajja kugamba yakyogera bw'atyo lwakuba alina ssente. Nze nkubuulira buno bu stage obutono nti buli mu cost. So bw'oba omanyi nti erituukayo eyo lindirako ddala paka eziri kutuuseewo zirikola ki? Kubanga wakati olina bu cost bw'ojja okugyamu bungi nnyo wakati awo. Kakati bwetuuka awo genda olwanagane na kusereka. Okusereka obuzibu obukulimu ko bambi tebakusereka tebasereka ku half. Erina kuggwa lumu. Toteekako miti n'ogamba nti ndireeta amabaati mu mwezi. Emiti gijja kukola ki? Wabula nno nina benda bakikola. Emiti era bagenda okuddayo nga nakubako emiti ne buliti ennyumba neewummula. Kati ebyo bwabikubako agenda okudda nga emiti gyesise bwe giti, kubanga emiti egyo ogiraba machazi naye bakugamba nti omuti ogwo mukalu guba tegukaze bulungi. Era kati bwe gubeera kasana kana akali rapid gukeera pa ne gutaatatamu bwe guti. Era bagenda okuteekako olumu n'ennyumba ezimu tezitera kutereera bulungi. Kakati eyo stage in fact mu kuzimba kwonna okusereka ye stage ezimu etwala ssente nnyingi naye ate erina okubeera complete. Kati awo ddayo osooka okole. Ennyumba kasita ogisereka pressure gijjeeko. Mu mutindo gwonna ogw'ebizimbe oba kya muntu asookerwako owa wakati oba oli alinamu, otugambyeko ku osobola compromisingako ku bulooka naki seminti togeza. Seminti togeza. Kalina omutayimbwa tokyusaamu. Structure engineer waba yagamba nti teekako 6 teekako 6. Otherwise kalina giveeko. Ojja kwereetera ebizibu byabwereere. Ennyumba bwe zisukka obiraba bino ekivaako ebizimbe ebyokuyiika spandi zino obugazi bw'ekintu ekyo ojja obyegendereza ebigwa bibeera bimoolo be bagize bibeeramu egundi. Kati wakati wano emitayimbwa egyo giba tegisituseemu mingi nnyo okitegeera. Kati bwe kigira bwekiti espani egira bweti nekkavu n'ebyonka esikabiri byonna ne bikola ki ne bijja omutayimbwa toguzannyirako. Ebizimbe obiraba babizimba ekiro n'emisana ne bibeerawo ne bisituka. Lwaki tebabirinda ku kala?
omutayimbwa gwe kasita otaguzannyirako oyinza n'ogusiba gwokka ne gukola ekizimbe kokikwata naye bw'obanga ogamba nti structural engineer yaŋŋambye nteekawo 8 nze nja kuteekawo 6 Bakaluba togiyitanga tompitanga nze sikola mawulire sigala ku ya wansi sigala ku ya wansi eya wansi kwata akaseminti making sure nti akaseminti keeko. Kiki ekirala omuzimbi oba ayagala okuzimba kyatalina ku compromisingirako? N'aligambye nti kyekyo seminti, ekirala bw'otutuuka ku wayaringi amasannyalaze walifunye ku muntu ategeerekeka. Olaba waggulu eyo bwe baba wobba wayaringa omwana bw'ama wayaringira waggulu eyo mugaye nkwatira ka vidiyo kaayo nkwatira ka vidiyo kaayo bakaleete wano abaana obawa bukotation bakuwa bukotation obwo naye omuwamu obuntuntu bwe batagula waggulu ne batuuka amasannyalaze ogala bwe baba bagagatta waya bwe bazigattira balina obuntu bwa plastic bwe bambazaamu waggulu eyo abaana bayiyiza waggulu eyo n'akwata solo tape agira waya dajash solo tape buli woyita solo babuteeka ne mu nsawo ne babutwala nga bulina kubeerako nga waggulu eyo obutakola wiring ntuufu amasannyalaze ago gasparkinga gaba gatudde ku lubaawo gatudde ku lubaawo already gafunye ekintu ekiri friendly ku muliro dakiika gutandika waggulu ng'ate tokukoze eki nga togula bimugenda okutuuka wansi nga lwayabadde kati waggulu eyo baba bakikola ate ekinyambi wano Uganda mulimu ebintu ebirema naye abantu kye batannaba kumanya Uganda yakoze waya ebirungi era abantu kati bina omuntu obadde osuubula biki egwojja okyegeneza kati ne waya baazissa tebakyazireeta kati wano baazikola kopa waazo mulungi funa omuntu awayalinga n'ebintu ng'ate abitegeera engeri gyojjo kitegeeramu kye nakugambye nti nofunako omuntu gwe basobola okukurifaalingako gundi yasobola okukola kino but most of it waggulu eyo togenda kulinnyayo omuntu mugambe mpeerezaako ka vidiyo ndabe wayimiridde wati otherwise ojja kugenda ogambayo nti ennyumba yatonye osukumeyo omuntu alinnye ku waya ngeri nekedi otandika okuwulira waggulu eyo nga teryayamuta mujjayo mukalo kakati obwo obuntu safety eyo ya makulu nnyo bwebaba bagikola ekirala bwebaba bakola in fact nina muuka ate ne stages kankiyitemuuko wano katono kyenjagala nsomesemu abantu nze engeri gyenzimbamu ennyumba eyange ennyumba njizimba these should be the stages nga bwe zaali badde zitambula alphabetically ennyumba gizimbe ogituusa okusereka stage eddako eba yakusereka nnyumba stage eddako ey'okusatu eri abateekamu ebyuma bino ebya bagala erina kuba bagala yokyo ebyuma obikole ki ennyumba ogiggale bw'omala okugiggala teekamu emyango bw'omala okuteekamu emyango tema amasannyalaze ago babuyita bu conduits waya mwe zitambulira buteekemu oteekemu ne MK box bw'omala okubimala genda mu binaabiro byonna batemeetemu mu pipe babuteekemu obutambuliramu amazzi ga shower ne wansi obugafulumya okugakola ki so inlet ne outlet bwe bamala okubiddako genda ku plaster kakati abantu bwe bamaliriza plaster wano mu Uganda ensobi gye bakola baagala nnyo okuzimba ennyumba nga balina bye balabako ekisanyusa amaaso alowooza kye kiba kiddako wano kye batera okuddako kibeera kusiba tiles that's not the right time ey'okusiba tiles ekiddako kwata bayisa ennyumba bagiyisaako kye bayita undercoat ne tugifiiringa ne bagiwawula kati wamumala okugiwawula girekaawo genda wabweru zino stages kano ka video oli ajja kuddayo aka playing kabenga kamuwa A to Z ekiddako kola kye bayita external drainage bajja gikola nga omuntu alongoosa ku compound akoze eki alongoosezza amaze okusika ettaka alikwatidde level ensonga lwaki alina ogikolera level webaba bassa pipe ezitwala obubi biki bwe zibeera toyagala ate babiteekemu nga tebannaba kulongoosa kuba oli ayinza okujja naga wano waliwo ekikufulumu n'atema ate n'atema pipe kati asooka n'alongoosa then wa external drainage n'ateekamu bye bino septic tank asooka piti ne bigendamu bw'amaliriza okubiteekamu nkuddamu era tosiba tayiro kwata osooka osibe pavers ewaka wonna ettaka limala okukola ki okuvaawo kakati bw'otuuka ku eyo stage ogende osibe tiles zo
bw'osiba tiles osobola okusiiga awo oteekemu enzigi oteekemu ne wardrobe. Ekyemba nkugamba omuntu aprolonginga ennyo okuteekamu tiles baziteekamu ssente olumu ne zibaggwa nako n'akwata akavubuka n'akagamba nkuumire ennyumba yange ne kabeeraawo bwe kayingira bwe kabeeraawo enfuufu n'ekwata kaakati n'amaliriza omwezi we guyitawo n'aleeta abagenda okukola pavers. Abagenda okukola pavers batema ttaka buli lwakooye bw'ayingira munda ng'akooye ku tayiro kwe yeebaka abadde akyatema enkuba n'etonnya ku tayiro kwakola ki kwayingira n'ebisooto bye ng'akola ki bwe bamala okunnyuka nga wirubalo bakola ki bayingiza kakati wasiba tayiro ya white. Bameka abayingidde ennyumba nga n'aleeta abasajja ne bakuuta nga tayiro yagubadda lwa nsonga nti bo tebatuula ebyo byonna kubikola ki kubirowoozaako naye omuntu agenze A to Z agenda okutuuka we ennyumba waagimalira nga katayiro kakanyirira ng'ategedde okitegedde eyo quality kumanya ki kiddako. Waliwo enzimba ya tarazo ne tiles ewaka nali nsobola okukozesaawo tarazo. Osobola okukozesaawo tarazo especially wabweru nga wano ku shed. Tarazo eyawukana etya ne tiles mu mugaso? Okay, tarazo eri weather friendly. Kati olaba tayiro eno nagisiba wabweru wano naye akasana singa kajyaseeko bulungi akafa akawano kayinza ogituuka wansi ne katandika ogisabika bulungi bwoti oba oli awo netandika okwasaamirira eti ate n'obuyonjo bwayo muno mugundi mu joint somu era ettaka eryaffe nti wano brown oyo era agenda ayitamu ne zitandika okukola ki okufiirira naye bw'oleeta tarazo jjukira tarazo yo kumpi omuyiwanga bw'onaalaba abayiwa Niiru nti okitwala omulundi gumu ne kibeerako kikutte bwe kiti nti kyokuta ky'oba olaba ne mu malwaliro nawwa bakikozesa kati gwe tunula mulago kasookedde nga bayiwa tarazo ezo abakoloneri abateekawo during independence myaka 6 n'olwaleero tarazo weeziri naye wano si bwe kiri naye kati mulimu omuntu agamba sente zange nzirina mu myaka 5 oba 10 ndikyusa njagala kala yange gye njagala that's given ng'omuleka ng'akola kyakoze ki kyayagadde naye kirala tarazo wekijja ku safety kuseerera kugwa tarazo ebeera nnungi compared to tayiro. Tayiro eyinza okulesa emmere eyinza okufuula omugagga omanyi bagamba nti okimanyi nti no teriyo mwavu afiira mu kinaabiro oyinza okufa obulwadde bwabagagga wali omuwuliddeko bagagga be bafiirayo gundi yagize bwayo lwaki tebateekayo masaffe mukuseerera wano n'afuna kadi akyaseerera bwati ng'omuntu akuba ku sinki ng'agenda bagagga be bafiira mu binaabiro abaavu bakivaako ekyo bateekayo katayiro kaffe kali kennyini akagumu ka bbeeyi eyo naye gwe wano obaamu ekyati njagala emasamasana ng'ova ku regulations ki kye zigamba ng'oteekayo eseerera ti nga bagamba gundi yakubyewo omutwe tugenda tuziike bulwadde bwabagagga. Extra digest kwe tuli tutunuulira ensonga y'omutindo mu kuzimba. Omutindo kiki ky'osobola compromisinga nekyotasobola compromisinga. Tuli ne Hajji Bakaluba era tumenyaamenya mu nsonga z'osobola okugoberera. Gwateekateeka okuzimba eyazimbako eyakagula poloti oba ettaka eddene ateekateeka real estate naawe azimba naye ng'olina bye weetaaga okukyusa. Tuli ne Hajji Bakaluba. Hajji ku nsonga ebizimbe otuwadde emitendera n'otuwa biki bye tulina okwesigamako. Ebizimbe bino nga omuntu acompromisinze standards z'otubuulidde tubuulireko ku bulabe obw'amaanyi. Yes, otubuulidde ekya tiles okitugambye ekyamasanyalaze okitubuulidde. Ncompromisinze seminti
ekizimbe kibaddewo emyaka 5 ennyumba yange siina buzibu ddi lwentegeera nti ekizimbe kye nazimba waliwo ekyagenda obubi waliwo ekyali compromised mu myaka wakati ng'ennyumba ngisula namu nga bakubidde essimu nga kiyisa awo otegeera nga bakubidde essimu ne bagamba bano ab'ewaka awe twogera tubagisika mu mataffaali ekyo kiba kyawedde dda kaakati ekisookerako ddala enzimba eyinza okuba mbi enzimba embi ekisookerwako okugiraba waliwo olaba bwe tuba tukwata nga tuzimba amataffaali wansi tusoosaayo amataffaali ag'ebbumba oba agafa ag'ettaka ensonga lwaki amataffaali ago ge tukozesa wansi opposite ku abantu bakibuuza nnyo lwaki waggulu muteekayo 99 ate wansi ne muteekayo obutaffaali buno obwagundi ettaffaali erya 99 oliraba liyitamu bwe litandika okuyitamu amazzi amazzi ago gatandika okugenda with the time nga goozaamu sementi mpola 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 era singa ojjukira bulungi nnyo walina ennyumba gye wali olabyeko eya 99 nga yatandika okumulunguka ennyumba zedda zamulungukanga amataffaali n'ogalaba nga galinga agaweereddewo ddala ettaffaali nga lituuse ne mu haafu n'ogamba kiki kino kaakati amazzi ago gava wansi ne gatandika okuyitamu ettaffaali ne litandika ng'osobola n'oddigira oddikoonako bw'oti ne litandika okuba nga likola ki diyiikirira kaakati kitegeeza nti n'amazzi ago gatandika okukola ki okuyitamu kaakati amazzi bwe tuba tuzimba obutaffaali buno obw'ettaka oba obw'ebbumba tubuteekako akaveera kati ku kaveera ako ne tutandika okuzimbirako 99 kati bwe tuzimbirako 99 amazzi gali we gajja gasanga akaveera we gakoma era kati omuntu acompromisinze bwe batuuka ku bino ebya oba bya compound takitegeera bulungi oba takifaako eno waggulu bayinza okusitula compound akaveera ne bakaleka wansi akaveera ako g'amazzi bwe gajja we gayita mu mazzi ga compound bwe gati ne gajja ne gagwa ku 99 kitegeeza ogawadde omwaganya gatandisa okukola ki okutuuka ku gana amataffaali agatandika kulinnya bwe mutandika okugira ennyumba yazimbye bwe tuba twakalongosawo ebiti ne gakomawo so nga kali akaveera kaali perfect ko baakakola nga kali perfect nti bw'okayisaawo ne katambula bulungi bwe kati kasobola okukikombatinga bulungi ne kakola ki ne kakimala ne wano wansi w'ogenda okuteeka ebimuli wooteese planters sibawuuko ku mayinja bw'oba akasente k'amayinja kajja kusukka ku wali obutayiro bwe bataseera genda ng'obuteekawo amazzi gano gonna obe ng'ogakwata gabe nga tegakola ki tegatuuka ku kisenge ezo mistake abantu bazikola kaakati bino ebintu bijja long term seminti oyo n'atandika okugenda nga ayitamu ki amazzi ago kwe kuzimbirira kati structural integrity ekizimbe obugumu bwakyo kitegeeza ogenza okikola ki yes okiyenjebudde kati ekyo results oyinza ziraba mudda kati naabo bwe baba kikola akaveera bakateekeko nnyo nti nno kakola kwa muwendo nnyo towards the health of this structure babe nga bakitegeera ekirala bw'obanga amazzi gano we tuba tuyiwa slab wabengawo omuntu amonitaringa ddala pipe ezo nga bayiwa enkokota abaana bano batera okuba nga babama buli bagira we bati ettaffaali eryo liyinza omutayimbwa mulimu emitayimbwa abaana gye balinnyako bwe kiti ne gyabya pipe z'amazzi ge baba bayisizzaamu zaabya pipe ez'amasannyalaze enkokoto neegenda neeyingiramu kati ogenda okumaliriza ekizimbe nga mulimu pipe ze mwateekamu naye nga mwazaabya amazzi ne gatandika okugira olaba ekizimbe kumyukirira ate baba kye baakulira bw'alaba pipe teggusa mazzi ng'afuna ewala wa kizoli ng'afuna wagayisa ng'ateeka kalala tategedde kiki lwaki kati yango nga gagendamu amazzi kyabulabe ennyo ku kizimbe kati ebyo olina okubitegeera ate zikukula ezikukula wansi ku bisenge ebisenge ne biyubuka ne bikukula mazzi era weegendeze ebiseera ebisinga bw'otuuka ojja kukyegendereza nga kiriraanye oba na kinaabiro
kati joint zino baba tebazisiba bulungi. Jukira pipe ezo tugatta bugasi pipe ku pipe. It's liquid going through. Kati ebiseera ebisinga omuntu bw'aba teyateekamu gaamu amala n'akinyoola bulungi, amazzi ago gajja ne gatandika mpolampola okugenda nga gayitamu. Ogenda okulaba ng'ekisembe kitandise okuzimbirira mu langi bwe kiti. Ffe kye tukola nga tukokoolawo nga bazzaawo akasenyu ng'osiiga. Naye obulwadde busigalamu munda. Era oli bw'akitegeera nga kiri kumpi n'ekiyiga agamba mutemeewo. Nga batemerawo ddala ng'eri obulwadde babukola ki? Babutereereza ddala ng'alyoka akisiiga omulundi gumu. Otherwise oba ogenda kuluddamu obudde bwonna. Otema mazzi tabbu gagenda ne gatandika okwoza munda. Mulimu nze n'abasajja mbalabye wano. Kirungi nnyo ne bakati batukwatira batutegeeza wa amazzi we gayita wana amasannyalaze we gayita. Bibeerako kati ku pulaani ze tukubye. Omuntu agenda najja n'atandika okuteekerako olugogo ye tamanya kikiri munda. Ezo engogo bagenda bakubako misumaali. Bagenda okuyita ng'ekisenge kivulula. Omusumaali we yagukubye gwagenza butereevu paka mu pipe. Ye tamanyi waali yalabye bulabi pipe ye wegenda okuke. Bino mbikubulira kuba bintuuseeko okwo. Ogenda okulaba olinga akuyita bannange ekizimbe mwakinjirira kyonna nga kiyiika amazzi. Kumbe gwe watumye okuteekako engogo. Teyagoberedde pulaani. Ye yaze yakubye bukubi nga gatandika kubanga gagenda. Kati bali abakola nga talina pulaani. Ala kiyitira ate nno ebizimbe bibeera by'abapangisa. Ffe kaakati ebizimbe eky'abapangisa bw'okimala omala omwezi mulamba nga stress ekuluma. Omupangisa ne ku ssaawa nnyo ekirala akubira. Amazzi gonna gali everywhere. Nze ekiri wano sikitegeera na butegeezi. Byonna ogenda okutuukawo nga ka flow trap ke katanywedde. Naye ye akusasudde miliyoni emu ekitundu byayogeredde. Mwe mulowooza balandiroodi tetulina nnaku. Naye ate naye tomunenya kuba abatakitegeera. Oba mu inconveniences naye era olugezigezi tuba tutaala tuseeko katonotono. Omwezi ogusooka ku ebyo byombi manyi stress eba erina okkuluma. Kati mbwe ekyo kyekizibu kya landiroodi. Ekizibu kya landiroodi. Ayo mukuba ekyo naafukumulawo ebigambo nga biwerako okwo. Amazzi wagagize gatuyiseemu gakoze. Ogenda okutuuka nga ka flow trap. Naawe akakoze bw'ati okanyoola ne kakola ki? Ne katereera. Ekirala abantu kye bakola we muba musitudde amazzi nga mugatutte waggulu. Waakiri yongerako ku byuma tanka muzisituleko waggulu. Abantu bakwata fixtures ennungi ne baziteeka mu nnyumba naye nga shower temuli pressure. Oyina ateeka mu shower nnungi naye ng'obuzi buyiika buyiisi bwe buti. Ziri ku level ya wansi. Waliwo n'obuuma bwe bateekamu obusobola okuba nga bwongera. Nze nagenda mu nsi z'Abawarabu ezo balina babuyita bushataafu babukozesa kwerongoosa ng'okozesezza emmanja. Kakuba amazzi n'ojjula okubuuka. Alala kakuba oyizo. Kaakati bo nga nebuuza pressure eno bo bagikola batya? Balina era bu mechanism, balina obuntu bwe bateekawo ne bwongeramuko ka pressure. Naye ffe wano tetukigira omulanga atesimu fixtures nnungi nnyo. Nange nabikolanga naye nga sikifaako nnyo okusooka ng'olaba bushawa ne bakuyita butonnyi ate bw'obuba nga buliko emitwe ebiri ogweno gwe guleeta amazzi guno teguleeta nga butanka buli awo kumpi. Kati ekyo nakyo tanka gyekoma okuba waggulu. Yes, gravity eyongeramu gava wala pressure neba nga yeeyongera. Kyova olaba butanka babuteeka waggulu. Ate kati n'abantu abakuba pulaani era bakiyige kirungi nnyo ako katanka okazimbire ku nnyumba. Nti bukyangu nnyo okutuuka rather than watuuka kateeka wali ku mabbali. Otandika okukasitulirako wokatuusiza nnyo waggulu ku nnyumba gyeraga. Ate bw'oba otuuse waggulu eyo omukubi wa pulaani musabe nnyo bw'abasereka bakakolemu engeri y'okukasereka. Abantu bangi nnyo bafunye ebizibu ne tanka ezo ziyisaamu amazzi ebisenge ne bitandika okujeberera eno naye nga waggulu awo we baakola si walungi. Olinga yakole wantu wali flat teya sliding awo amazzi tegatambula. Ogenda okulaba nga waggulu watandise okujeberera. Batera nnyo buteeka wakati w'amadaala. Else osobola okukakola nga eno muyiyeeyo n'eno ng'amazzi gajja buzibwegati ne gatuuka wakati de ne galyonka gatambula. Ekirala balina kye bayita waterproofing. Bakireeta okukungulu bascreedingako bulungi bayiwako bulungi akasenyu ne babireeta babyokya bwokya. Basooka ne bateekako biringa bikoolasi ne babiyisaako then ebisigadde bibanga bigoye ne babyokyerako ne bikwata. Amagezi leero mbawadde ga bwereere.
wallahi amagezi mbawadde gabwerere ate balyekwasa kira ate buli azimbye buli kyenjogeddeko wano ekizibu alina kye yali afunyeeko nze olw'ensonga nti mbiseemu era buli wamu nina katiimu akabikolako genda waggulu bangi nnyo abazimbye za apartment awo tuukawo we bayingira mu maddaala nga gulu wajeberedde weebati naye ng'amazzi ago gava kubanga tebagasulika bulungi byonna mbawadde eddagala n'ekikolo bannange ndowooza ne bwe tukoma wano certificate ya Bakaluba kuyiriba bajja gifuna ebyange bya ku street ngenda ne mbasomesa abantu naye mbagamba nti life is about common sense. Abantu abalina common sense be bantu abalowooza ate omuntu alina critical thinking asobola okukola ebintu gwe alina certificate byotasobola kukola kubanga in their mind they have a way of asking the right questions ate yes ekibuuzo ekisooka is why lwaki kino kiri bwe kiti lwaki kihapeninze bwe kiti kitegeeza wajja kunoona solution kati mulimu abantu babagoberera obugoberezi gundi akikola atya gundi akikola atya ekyo nze ewange tekiriyo. Hajji yazimbye ennyumba ye yagitunuza south direction kati nange nina kuzimba bwentyo kati notuuka nga tamanyi musana gye guva nawa gye gulaga nemutuuka ku saa mukaaga mu saa mukaaga nga tasobola nakutuulako watudde obanga ekizikiza kyakutedda mu nnyumba naye mulimu ababitegeera asooka kujja naga ennyumba eno erina kubeera ku saidi zaawali bw'oba oyagala zifeesinga ng'abalala bonna gye bafeesinze atulisi nakugamba giggule ennyumba togikola kugiteeka mukati nze ennyumba yange eno nagizimba 2012 naye kati zino ceiling si ze twali tulina okukozesa ennyumba erina kuba fuuti ziteeke mu 12 waggulu eri kumpi omuntu agenda okukyusa balubu ng'alina kujja naddaala bakateekawo waggulu empewo etambule oyongerako mataffaali 2 naye kati babikola nga bimpi webiti n'agenda n'akuteekerako gypsum bw'agiteekako ekiyumba kigazi bwe kiti n'otuuka ng'olowooza oli mu kisaawe kya mupiira kigenda kukugwira so nga kiri olina kukimanya ennyumba gye kikoma okuba nga kigazi n'obuwanvu bubeere nga buli proportion totuukangako mu ddiro ly'omuntu ng'olinga eryagala okutuulira bwe riti tekinyuma nga kinene naye nga waliwo abazimba emiryango ng'olinayo omukwano gw'omuwanvu wano tajaawo kati obwo n'obuntu in fact waliwo client gwe nkwasaganyiriza last week nali China eyo nze omanyi njagala nnyo to think outside the box ate ekimmenya lwakubanga sifuna ba clients nti balina ssente okugamba nti njagala kino naye nina nnyo obwongo obuli creative njagala nnyo okukola ekintu nga tekifaanana ky'abalala oli akirabeko bulayi kale bwe kiba kifaananye njagala kifaananye kya mu Spanish oyo ndi nayingidde mu nnyumba nga kyekyo workmanship nga yabadde yeeyo abaana bakoze fumbiro olowooza mutaka ye yalikoze njagala nnyo ekyo era bwe munaaba mumpaddeyo omukisa mu myezi ng'esatu ena njagala batwala nkwogeredde wano kuba tetunaba nagisereka naye speed gye tugendako naye ki kye tukola njagala otuukayo kati nkugambe nti kino Hajji Bakaluba kye nkugamba inspiration ya Muspani yes kano kika finishing ke ngamba anti kakati ebintu bikyuka naye abantu ekizibu tebakyusa trend kati waliwo etwalowooleza ne twatandika ne tukola ne tuteeka gypsum mu nnyumba biki bino byolabye nange bye nnina wano ewange ebyo kakati era nga madamu buli mutunulya nga nyamugamba tutaatera bino TV okugijjawo wano kati buli omu wano kyalabye gundi yakisaze bwati n'ateekawo akagoye ayita gundi jangu nteekereko wano gundi ate nti we are not innovative tetuleetayo kipya buli dakiika ekyo kyeruba tutambulirako naye abantu bayize ebintu birala nnyo kati kwolwo lwenja okuleeta nkugambe kano ke nali nkugamba nakalabye nze omanyi neegomba era kyova olaba waliwo wano yagenda n'agamba nti oba nkwogere agenda n'agamba nti Hajji Bakaluba kakati agenda n'atulaga ebintu bannange omusajja n'alaga kino bwati ne bwati ensi ejjudde ebiiso kino kifaanana bwe kiti ne mbagamba mwe mulina ensi eyammwe gye mutambuliramu nze nkyalemeddwa kale ogituulamu is the only problem kubanga ensi senga buli omu kye yalinanga ekirungi nga omulala asobola okimukoppako yakikwekanga bukwesi ffenna twalibadde tetukola ki olaba bw'onajja kati anaasala gypsum atunuulira nnyumba ya Muwarabu we yagisaze na screenshotting najja n'agikola kati senga n'oyo naye yalina mentality y'emu
eyokweka naye wali kati in business tukiyita showcasing. Nti nazimbye ennyumba ze kakati sirina kirala kyenkola. Nkola mayumba kuzimba. Kati bwe mmaliriza ennyumba nenjireeta nenjiraga omuntu kitegeeza am showcasing kikyenkola. Virtual tour. Yes, virtual tour tambula giyitemu kitegeeza otegedde Hajji Bakaluba kikyakola ki era ne business ojaga nake nalaba kali aka finishing okujjako gwe kakati from your point of view gwagamba nti oba yakikoze kweraga oba yakoze bwati naye fa bamanyi business oba omanyi nti nze njagala buli obwogera erinnya Hajji Bakaluba nga bagamba oli omuzimbi ate ojja kukyogera nti oli omuzimbi nga tolabako era nange omuntu gwe naawo omulimu mugamba wakakolawa bwandagako nga kirungi nga mugamba jangu tukole ki kitegeeza atalina experience. Ojja kubeera naye era obaako otandikira fedda tutandikira nze natabulako ku musenyu nasiigako nazimbako kati buli omu olina wootandikirako kaakati tojja kuva era ku university olowooze nti ogenda kuba inginiya era obaako wooyitaayita ne bakusubcontractingako okwo byolaba mu kibiina byawukana ne real world. Ate ffe tulina bangi betukozeseza architect n'agenda n'abala ebintu nga ye muntu nnyo wa kompyuta naye ate nze ali ku ground ate mubaamu amagezi amala gensobola okitegeera munenga nti wanaanyuza okubamu yakozeemuko bwati so naayigidde ate nno munne ebino ebyokuzimba obiraba omwana ayigidde ku mulimu mubi nnyo okuzinga bano era oyange obimpeereza simanyi tezikola ezo nawe tezikola sooka jangu ku ground jangu ku ground nyinza okusoma engeri gye basembolingamu emmotoka naye wetutuuka ogikwata ogipanga kuba oyinza okuba ne knowledge yonna naye n'otuuka ng'olina ensisi ng'okankana ebintu byonna tebikola ki tebitegereka naye ng'oli akiruddemu kati agira bugizi kuba amanyi what to expect so naawe osooka n'oyitamuuko muka process naye ate sigaa nti nno jangu na experience ya myaka 15 at least obo obujinga sibulina obiraba bino bye bateekawo gwe twagala wa myaka ali mu 35 kwananga ina experience ya myaka 15 oba otegeera oti okujjako nga naye kyoyagala agenda okugaba omulimu tokitegeera Hajji sibula abantu abalabi baffe abalungi nsanyuse nnyo okuba nammwe olwaleero kansuubira in fact sisuubira busuubizi bw'onaaba ozimba n'oddayo n'olaba n'oteekamu puroguramu eno n'ogiwulira nga togiwulira buwulizi kuba nti olaba naye ng'olina kapeeni n'olupapula nga wawandiise booti all the guidance you need ng'ogenda kutandika okuzimba eri mu puroguramu eno kyonna bwino yenna gw'oyagala tumukuwadde ebisigadde ku bwereere ekizimbe wekiggwiranga nga wagiraba kitera kubeera ku ggwe kuba byonna kiki ekitalyogedde mbabulidde ebyakaliina we bitambula okuggyako in fact n'ekirala abantu beegenderezenga nnyo bwe bazimba ewali ettaka erisituse totandikanga nnyumba nga tonnagikola retaining wall bwe babanga ettaka lisituse teekayo retaining wall yeekwata ettaka eryo abantu bangi nnyo bazimbye ebizimbe ettaka eryo ne limulunguka ne lijja nga ennyumba ebadde oke naye ettaka liringa ddyo teyalifaako so bw'obanga neighbor wo yali waggulu mubeere n'obwongo obwo obutegeeragana ddala bw'abanga ali waggulu gwe ng'ozimba luvannyuma mikisa mingi nnyo nti kijja kwetaagisa okugyawo ekikomero ekyo mukiddemu buto kubanga ye we yazimbira olumu teyamanya nti ojja ku excavatinga kati abantu abamu ba excavatinga ne baleka emisingi giringa giri waggulu so look out for such oyinza okwagala okusevinga naye ate n'otwaliramu obulamu bw'abantu sibadduseeko olowooza kale tweyanze Hajji Bakaluba kuva mu Bakaluba Property Consultants osobola okumwekwata gwe atalina budde oba yeetaaga okugoberera omutindo obulungi naye nga obukugu tobulina ate nga n'obudde tobulina Hajji Bakaluba ajja kubanga akikumalira oba
oba oli awo kuyisa mu kuyiriba Bakaluba kuyiriba certificate n'agikuwa. Nze Carlton Scovia Nakamya mwebalo tugoberera ku Extra Digest mugoba nsonga.